Omutukuvu Paapa Francis asimbudde okuva e Vatican enkya leero okwolekera Ssemazinga Africa ku Bugenyi bw'agenda okumalako ennaku eziwerako. Ku ssaawa 10 eza wano ennyonyi ey'ekika kya Shepherd 1 etonnya ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport mu ggwanga erya Kenya era nga yingini zaayo zimaze kwolera ddala bamuwerekeddeko ne bafuluma. Omu ku b'ebyokwerinda bye alinnye waggulu ku madaala okukakasa nga atuuse bulungi ku nnyonyi eya Shepherd 1. Oluvannyuma b'ebyokwerinda bafulumye ssaako ne bannamawulire abalala abafulumidde mu mulyango ogw'emabega. For the video message of Pope Benedict, you see he's carrying the camera. We have seen bino oluwedde omutukuvu n'afuluma nga akutte ku ggandoola lye nga werekerwako omu ku b'ebyokwerinda asembyeyo okuva mu nnyonyi. Shortly set his foot on Kenyan soil and you can hear the cheers behind us. Let's listen. Amangu ddala nga yakalinnya ku kiwempe ekimyufu ekimwaliriddwa aniziddwa pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta ng'ali wamu ne mukyala Margaret Gakuo Kenyatta ssaako ne bannaddiini. Ye omumyuka wa Pulezidenti Uhuru William Ruto naye asoose kumulengera bbali wabula ng'oluvannyuma amubuuzizzaako. basically on the travel, so is him everywhere when Pope Francis is going. Dr. Gaspari is going also. Right, and of course he has just greeted John Cardinal Joe, the head of the Catholic Church in Kenya. Face being received with a local choir. We should expect him perhaps to greet those who have also lined up there. Is that possibly much as the Pope may not understand the message in the songs being sung, music is by itself something that is lovely. Oluvannyuma Paapa alinnye emmotoka n'ayita ku luguudo lwa Mombasa Road okuva ku kisaawe ky'ennyonyi era nga lwonna lubadde luyoyoteddwa bulungi. Agenze maka g'obwa Pulezidenti e Kenya gy'aniziddwa Pulezidenti Uhuru Kenyatta ne mukyala we Margaret ssaako n'abakungu ba gavumenti abalala era nga ku nguudo gy'ayise abantu babadde bakwatiridde. Okukyala kwa Paapa Francis e Kenya kwongedde okuwanika eggwanga lino ku maapu y'ensi yonna olw'okubeera nti ensi ya Afrika gy'asoose okukyalamu okuva lwe yalondebwa. Oluvannyuma amukubidde emizinga 21 akabonero ak'okumwaniriza. Wano mu Uganda Paapa agenda kutuukawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno era nga waakulambula ebitundu eby'enjawulo omuli ebigo by'abajulizi eky'Emunyonyo, eky'Ennamugongo ne Nakiyanja okwogerako n'abavubuka e Kololo n'okusinkana bannaddiini abalala. Paapa waakusiibula ku Ssande okuva mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 29.